Essula y'e15 Omugugu gwa Mowaabu. Kubanga mu kiro kimu Ali ekya Mowaabu baakizisa baakimalawo. Kubanga mu kiro kimu Kiri ekya Mowaabu baakizisa baakimalawo. Ayambuse Ebbayisi ne Diboni ku bifo ebigulumivu okukaaba amaziga. Mowaabu awogganira Nebo ne Medeba. Ku mitwe gyabwe gyonna kuliko ebiwalaata, buli kirevu kimwereddwa. Beesibira ebibukutu mu nguudo zaabwe. Waggulu ku nnyumba zaabwe ne mu mbuga zaabwe buli muntu awowoggana ng'akaaba nnyo amaziga. Ne Kesuboni alira ne Ereyale, eddoboozi lyabwe liwulirwa okutuuka e Yakazi. Baserikale ba Mowaabu kyebava boogerera waggulu, obulamu bwe bukankana munda mu ye. Omutima gwange gukaabira Mowaabu, abakungu be baddukira e Zowali eyeegula Suserisiya, kubanga awayambukirwa e Lukisi gye balinnyira nga bakaaba amaziga. Kubanga bakaabira mu kkubo ery'e Kolonayimu okukaaba okw'okuzikirira. Kubanga amazzi ag'ennimulimu galirekebwawo, kubanga omuddo guwotekedde ddala, omuddo omugonvu guggwawo, tewali kintu kimera. Ebintu ebingi bye bafunye n'ebyo bye baterese kibaliva babitwala eri omugga ogw'enzingu. Kubanga okukaaba kwetoolodde ensalo za Mowaabu, okuwowoggana kwakwo kutuuse e Yegulayimu, n'okuwowoggana kwakwo kutuuse e Bererimu. Kubanga amazzi ag'e Dimoni gajjudde omusaayi, kubanga ndyeyongera okuleeta ebirala nate ku Dimoni, empologoma ku oyo awona ku Mowaabu ne ku abo abalifikkawo ku nsi.